nze soda nenfuna omukisa wansi w'enjuba Bobi Wine oba Kyagulanyi gwayina mu bufere mba mmaze kati bino ebigambo byange soda bino ebigambo bayidawe byange nze nga true leader temubiteeka ku muntu mulala mu Uganda temuliimu muntu ali serious kujjako government ya President Museveni. Kati tugenda kukola tutyafa abaagala enkyuka. Bonna ababalimba nti babalwanirira okuleeta enkyukakyuka okujja ku government ya Museveni bakozi ba Museveni. Ekyo okumutikkira kituufu. Gyegiri Museveni atufuga lwa mukisa. Tatufugangako lwa bitabo. Omanyi bannayuganda obuzibu bwe bayina babuubuuka ne babuukira ekintu nga tasoose kukola kukyetegereza. Bwe weetegereza akatambi ako bulungi obulungi ddala ddala omukuumaddembe oyo yabadde akuba miggo oba yabadde atiisatiisa abantu bano n'okkoona ku zipayipu okulaba nti tebajja kulwanira mmere eno. Export TV to the world. Kale bakadde bafe abalungi tulwaniriza nze omwana soda eno Export TV tuzze nate tuwayeemu ku nsonga nkuyanja ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bakadde bafe abali mu kisiibo mbaagaliza ekisiibo ekirungi saa yonna tukivaamu tuddemu okulya emmere n'aboonoonyi baddemu okukola kibungeetera ku nguudo z'ekibuga Kampala. Olunaku lwa leero nina mukwano gwange amannya agenda geeyogerera azze tubeko ensonga ze tumulungula bw'anaaba akunyumidde oba oli awo yansuubiza tujja kujjanga entakera twogereko ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Okumuwakanya kikyo sikugaana naye ate tokomerera nze ssebo nsanyusa okulaba. Nange okusanga naye sookotereza abantu sizze soda olugambo lw'olina lungi lwe lukunoonyesesezza mpaka eno gye ndi. Amanya n'eddoboozi oli ne true leader 1 2 3 omanye kasajja goyina olugambo. Ero linnya liba likola ssente oba gemanya bakadde bo ge baakera ku makya ne bakutuuma. Maama wange limunyumirana nnyo okuwulira nti mu gonna gonna okwetuuma agalala agavumirira bakabaka n'okuwemula bakabaka. Nze at least neetuuma true leader. True leader waaki? W'ensonga n'okutereeza abaana obuwumbatuutu bwe balina ku social media. Oli mukulembeze wa kusho. Abaana obusiru bwe balina ku social media n'okutuuka okuyisaamu abakulu amaaso obumanyi. Tebakyalina mpisa yadde akatono. Wasazeewo oveeyo. Si saasazeewo navaayo. Soda njagala nnyo obuuza ebibuuzo eby'ekintu ekikulu. Tombuuza bintu bya kyana kito. Mpulira. Basaba ne bannyabo. Omukulu ono gye wabaddeko ku terefayinayo. Okufa obufi. Waliwo obutambi obwabungeese ku mitimbagano ne ku mativi. Nga buvaawa. Nga bufubutuka ekkololo. Waliwo ekibiina bakiyita ONC. Abatuuze baayitiddwa. Bayidawo ekibiina ekyo kimanyi. Briefly osobola okyogerako n'okitegeeza bannayuganda. Ekibiina ekyakoze kita? Ekya ONC. Awo tuuse ku nnyoge. Si kibiina. Office ya ONC ekulemberwa omukyala Adija Namyalo. Omulimu gwayo ki? Office eyo ya mukulembeze wa ggwanga yeerondoola aliwa people's president oba omanyi sagala nakugambye sagala by the way soda nze nkuba kituufu naye nina obuulizaawo abantu gwe towulira ku social media okwo kuliko people's nkuba kasita omuntu ojja mu maaso gange ogenda kubuuza ebibuuzo eby'ekisiru kati tuli ku nsonga za ggwanga oli mu kubuuza nsonga z'abavubuka zakwejinga kati gwe mu Uganda omanyi ba president bameka president aboogwa. Thank you. Era president yalayira ali ago. Ye Museveni. Kati oyagala ani omulala? Ate gwe bagamba nti people's president. Soda. People's president oyo wo. Nze simumanyi. Nze mmanyi Museveni gwe nakera bannayuganda gwe bakeera ku makya ne balonda n'alayira. Neno naye baba tukala kaso tufiirako. Alala. Omusajja tukala kaso. Naawe oyagala enkyukakyuka? Njagala okufa obufi naye nga sigenda funa ya kiwaani. Kiki otegeeza bw'ogamba nti toyagala funa ya kiwaani? Ate omwana Bobi Wine kyatukola tokiraba? Omwana yasooka n'atulaga nti omusajja tagenda layira tamalaako mwezi simanyanga waalayira tatufuga omusajja atukala katamwaka gwa kusatu.
ne Bobby ensonga yazikwasa abantu n'agamba ebintu mbikwasiza kooti y'abantu oba etuulawa kati kooti y'abantu mmwe bennyini ne mugaana ate kati soda bwe bw'obusiru bwe nkugambye mwe bwe musiruwaliramu mwe bwe musiruwaliramu kati gwe bw'omuntu bwadda mu maaso gange n'oŋŋamba mbu simanyi omusango ngujje mu kooti gye mmanyi erambikibwamu amateeka ejjudde enguzi n'okusaliriza okusinziira ku ye abaana bali enguzi ku zikooti ya rabbi nze ntuuka naawo ne neegomba ne ŋŋamba singa mbadde looya naye bano abagobe nti bannange simanyi mulowooza tuli lwakitula nze soda nenfuna omukisa wansi w'enjuba Bobi Wine oba Kyagulanyi gwayina mu bufere mba mmaze ensonga eyo ogenda girambulula nsobola okutambulira nayo ku peegi emu ki ekikugambisa nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi omukulembeze wa National Unity Platform mufere omufere omulungi ng'ate bafera basiru balungi awo bootusegamba nti the majority of the Ugandans basiru kati kankuulage soda okikkiriza nti olwaleero Uganda tuli millions twakoma sana mu 5 45 miliyoni 45 ku abagezi mu Uganda bali miliyoni 10 ababuufu bali miliyoni 10 mu Uganda abasigadde miliyoni 35 ze zigoberera bali be bangi kati zino miliyoni 35 osobola zikolerako obubaddi bonna bw'oyagala n'oyitawo awo oba teweekubye kuli bw'ogamba 35 be bangi be bagoberera oli 10 be bagezi mu kulonda zino 35 ne 10 zirwe zibe kati olwo ntandise okukusensulira emiliyoni zino 35 oludda olufuganya lwe zizannyirako ate n'oluli mu buyinza lwe zizannyirako bagabana soda tuli emiliyoni nkugambye abagezi bali miliyoni 10 kati bw'ogatta omugato gwa miliyoni 45 ffenna waliyo emiliyoni 6 ezitalonda kyovara mu percentage y'akalulu k'obwa president percentage temalaayo miliyoni 45 ez'abaki ez'Abannayuganda emiliyoni ezo 6 lwe zirironda nga n'avuganya ali serious obukulembeze wa Uganda bugenda kyuka olira bibyo sijja kuwakanya nze nkugambye bujja kukola ki bujja kyuka naye tosobola kungamba nti obukulembeze bwa Uganda bugenda kyuka ku mulembe gwa Kyagulanyi akyayagala essappe ku mulembe gw'Abannayuganda bwe bakyasobola okugamba nti kaakati omusango tugujje mu kooti tugutadde mu kooti y'abantu gye simanyi weetuula gye simanyi mulamuzi waayo balooya abatuulamu nga nabo omuntu wa wansi gwe looya gwe mulamuzi anti munnange nkubulireko obwe busiru bwe mbagamba kati gwe omuntu wa wansi gwe mulamuzi olamula mu kooti yani nenedda waliwo kyogambye nti Kyagulanyi wasappe twali ne Dr. Kanokiza awo mwana ayagala essappe oli muvena nedda tudde mabega twali ne Dr. Kanokiza Besigye teyali wasappe tetwalaba ku nkyukakyuka kati ku Kyagulanyi ogirabye nzira muto buuna ku Kyagulanyi ogifunye akyafuga yafugira yali afugira yakyafuga kati bino ebigambo byange soda bino ebigambo bayidawe byange nze nga true leader temubiteeka ku muntu mulala mu Uganda temuliimu muntu ali serious kujjako government ya President Museveni kati tugenda kukola tutyafa abaagala enkyuka bonna ababalimba nti babalwanirira okuleeta enkyukakyuka oba okujjawo gavumenti ya Museveni bakozi ba Museveni bakozi ba Museveni ate basasula obulungi ennyo ne Bobi Wine mukozi wa Museveni ate oyo abweyagaliddemu obukozi olina obujulizi obulabikako ne Munnayuganda bwasobola okubaka ebirozo n'agamba tulolida talimba tasiga nziro kakati kankubulira ekintu kimu muganda wange kigambo kujjako gavumenti tukiyita ekyamanyo wenu naddala emaze emyaka emingi ng'ate y'amagye bino ebigambo byetwogera abasinga tebaagala biwulira
lwa nsonga babuyabuya mu ntegeera kuba ne mu ndowooza. Kyagulanyi ng'akyayagala essappe ly'okwambala Bell Bottom, okugenda okuwangula awaadi, okuzimba ne Swaziniga, tosobola kulowooza ku kyakununula ggwanga. Omuntu bw'aba ali ebyo ne President Museveni banne baalinga mu nsiko bw'afulumamuko n'agenda ebweru w'eggwanga okuleeta ebyokulwanya. Ndeeterayo ekifaananyi kya Museveni eki. Ate byaliwo olaba n'ekyokumutikira twakinoonya Nambooze n'akiteekako obukadde 10 kyabula. Ekifaananyi ku mulembe ekyo ky'okumutikira kituufu. gye kiri Museveni atufuga lwa mukisa, tatufugangako lwa bitabo. teyasoma. Tululi njagala otunne mu kamera awo. Tuna mu kamera abe omuwe omuzuuminge bulungi nnyo. President Yoweri Kaguta Museveni bwabula teyasoma. Kati gwe secondary yagituulira. University baamutikira. Simanyi Sudan, manya Tanzania. Mbu Nyerere yamusomesa. Abiwulyako gundi n'amuteeka ekiteeza muzeeyi teyasoma. Museveni atufugisa mukisa. Ate Katonda nagenda muyamba nti ali mu nsi ey'ababuyabuya abayala. Abayala. Oli bw'agamba nti yatwavuwaza kiki oyinza omudda? Yakola yatwavuwaza asobole otuvuga. Naye ate munnange bandi babatuufu lwa nsonga muganda wange. N'omuntu alinamu akasente akangi tafugika. Soda njagala nkubulire kigeraageranyemu ng'olina mukyala w'ewaka ng'akusinga ku ssente. Allah! Mukazi wange akusinga ku ssente. Oyinza omugamba ekintu. By the way, gwe tolaba abavubuka bannaffe ba Shakibu. Shakibu wakati afuga. Bayinza n'omugamba enva zaayidde. Omunyo gwanoze. Gwanoze. Abaana baanaabye. Omuto pampa ayamba. Zuukuko twalaba na ku ssomero. Shakibu. Mulaba musajja kubeera na kanyama naye temumanyi nnaku gy'ayitamu. Anyway, true leader. Okutuuka eno okuwona ku bino tusinzidde ku office ya ONC. N'ongamba ya president. Okutuuka n'ogamba president ki. Yongera okuttaanya office eno ekola mirimu ki? Office eno okunoonyereza kwe nanoonyereza ku office ya ONC. Ate ne ngibiriivingiramu mu offices ez'ekibiina kya NRM zonna eziriwo. Nsonga esooka eriemu nti direct ya mukulembeze erondoola okulaba ebyo gavumenti byekola mu kuyitira mu kibiina kya NRM bituuka mu bantu era bikolebwa si bya kiwani ng'etuulibwamu era ekulibwa omukyala Adija Namyalo. Erondoola mirimu gyaki? Gya kibiina kya NRM n'ebyo gavumenti byeteeka mu nkola bigenda mu nkola. Ombuuzizza ku nsonga y'ekkololojjo. Omukolo gwe mwakubiddeko abantu kibooko. Anti kaakati ate be mweyitiddemu bennyini. Eyo entegeera y'abannamawulire abasiru. Kye nalabye gwe walabye eki gwalaba. Omanyi obuzibu bwe tulina wano eno mu Uganda Soda buli bumu. Abba ogenda tuzannyira akatambi ako. Abaddu ba Allah bakuba enduulu. Weebale nnyo weebale. Waliwo ne yabadde n'ekiwundu ku mukono guno. Oyo yabadde asinga olwanira omuceere. Kati Soda kankunnyonnyole ku nsonga eyo. Njagala weetegereze bulungi akatambi ako. Omanyi bannayuganda obuzibu bwe bayina babuubuuka ne babuukira ekintu nga tasoose kukola kukyetegereza. Bwe weetegereza akatambi ako bulungi obulungi ddala ddala omukuumaddembe oyo yabadde akuba miggo oba yabadde atiisatiisa abantu bano n'okkoona ku zipayipu okulaba nti tebajja kulwanira mmere eno kulaba nti beenyiga batuuke okwetta. Njagala weetegereza akatambi ako. Nedda tulida tugende mpola bulungi nnyo kuba kati bw'oŋŋamba nti kwabadde kukutiisatiisa. Very true. Ono omukulu ebiwundu by'alina ku lukokola by'atulaga n'eno yabiggyeewa. Omukulu oyo eyayogedde nnyo batukuba emiggo batukola butya tusiibulula ate bwe batukuba embooko. Olwaleero omwana Soda oba obaddeko mu Uganda wano omwana wa military oba wa SFC nga yakkubye kibooko oyinza ofuna n'amanyi agogera.
Kogwo omugge yembuukuli owa SFC gyabadde akutawanika ati ng'akanga banaye tuleme kuyitapulitinga bintu bulala. Soda ekitabangawo olwaleero mu kisaawe Kololo. Omukyala Adija Namyalo mu bana NRM era akantu ako kali kutambulizibwa ba mafia. Nga bali mu NRM abali mu NRM. Nakugamba wanene mu byobufuzi bya Uganda tewali kibiina kikyasinze kubeera n'aba mafia nga NRM. Gundi yabyogerako Tamale Mirundi ne tulowooza nti bakweyogeza. Kati twala ebyange fa ku bya Tamale Mirundi. Tewali kibiina mu NRM avaayo akolere President Museveni ekirungi gwe batunuulize mu ekinamuwesa credit Uganda. Soda nze nnyinza okuba nti mu Uganda wano tewali muvubuka yali ansinga ku kyawa President Museveni. Wayinza okuba tewali. Naye mu butuufu ogenda okunoonyereza n'otulaba oti ng'olaba omusajja ono agezaako nnyo okulaba nti aweereza banna Uganda. Naye waliwo akabondo mu gavumenti ye ko nga mu mayindi yaako ne mu ntegeera yaako tekakkuta. Nga bo obubbi babusoma bayonka buyonke. Nga ne muzeeyo abamanyi. Ogamba si abaalina okubakomako. Munnanga ate ba mafia balina amaanyi. Naye abamanyi nti n'amalakera ku makya n'atandika basuuza eminyago. N'abasongamu nti gwe tamalaako wiiki. Kiriza banene. Obulungi ennyo naye abamanyi nti tebasaaga. Kati kyekiri ku Adija. Adija olwaleero alwana okulaba nti alongoosa erinnya lya Museveni eri bannayuganda. Waliwo abagamba nti gw'olirongoosa ng'ani. Soda olunaku olwo okikkiriza nti omukyala Adija yatikka ttani n'ettani z'ebintu byabaddewo mu bungi. Naye ttanapu y'abantu eyabadde e Kololo abantu abali mu 45,000 bazze abasiraamu. Olwaleero Soda singa Namyalo Katonda teyamuyambye kuba nti yategeezezza security okubeerawo controlling abantu abo, nkulayirira babadde bajja kwerinnya bette ate bikyukire ki babiteeke ku ye. Olwaleero omanyi munnayuganda nti ekikwatagana n'emmere ewali emmere n'okunywa ne ssente watuukirawo alema okwekontrolinga nti ne bwe zibeerawo olwaleero nga zimala n'obagamba musimbe layini tebasobola kusimba layini eyo lwansonga bulungi nnyo kuba oli abalowooza nti Soda yagenda otwala ezange neerabira ti Soda agenda twala zize nawe otwala ezizo. Okitegeera kati bo bamafia eyo gye bakozesezza nga akakodyo ne bagamba katukube kemiko. Okiwulira gwolooza Soda asinga awantu awo wavuddewo omulambo ne gugwa ku lugambo lwa bannamawulire b'e Uganda lwe muyina. Allahu akbar. Singa omanye ekiriwo senga kawedde mudda mwaso mwasa abantu bulungi nnyo. Naye kati banoonyezza engeri yonna gye bakubamu Namyalo okulaba nti bamufulumya ofiisi ya ONC ebuze. Banoonyezza enkuba yonna gye bamukuba ewa mukama we ekoze ki bankufuna ebuze. Tukkiriza amazima NRM ebadde mulambo mu Kampala nga teriimu vibe masekati ga Uganda nga teriimu vibe yadde. Tugambe nti ezuukuse. Naye omuwala ono ayina engeri gy'akyusizaamu ekifaananyi kino ng'awa abantu mulaalo nti abannange nti ekintu kikyalimu essanyu atuwa vibe. Nga vibe tugirabawa mu Nuupu ekyali yeera gwera bulabi tekyawera bulungi gwera bulabi jo bagenze wakatikkiro okugula obuguzi emijoozi obukadde 21 ne bugwa wansi. Obukadde 21 naye nga balinga abagula obw'obuwumbi. Bali abaana bakopi
ate kati bone omuntu kyalina sibe bali mu buyinza mwe bali mu buyinza ku biliyoni ze batwala zonna ne ssente za documentary kabaka wa Buganda ne bamutwalira miliyoni 25 lwaki tebaguze kale ekitone nnyo miliyoni 5 abali mu buyinza bakatwala ssente mmeka ku kyemijozi ate gwe linda speaker si yaddayo leero yaddayo olwaleero neba nabananze ngamba mwandi basaasidde muko balina ebintu bingi ebyokukwasaganya balina otambuza emirimu gy'ofiisi kyo kati balina buyinza bwe tuna abasaasira nga bukwasaganya office ya kibiina olwo we banaakwata ku ggwanga bwe bagobye omuli w'enguzi Mpuuga ne muvaayo ne muyomba ne mukubira ne muwolerezera Mpuuga kati awo soda wenjagala oveemu obusiru awo wenjagalira oveemu ki obusiru bugira wanga nkubu njagala obusiru buve mu mutwe guno butya Mpuuga yalidde enguzi ki sente bamwadde zaaki sente nga tonnambuuza Mpuuga sente bamuwadde zaaki sooka ombuulire Bobi Wine akasiimo baamuwa kaaki okufuluma ne miliyoni 3.2 kali kasiimo kaaki era ntegeeza ddala mmanye ngambira ddala mmanye neme kwemagaza gwe ntegeeza mmanye Bobi Wine baamuwa obukadde 3 mwaga ani yabumuwa era mwaka kira gwa Parliament yasibula Bobi Wine nga baddeko mubaka nakasiimo ka bukadde 3.2 ekirumya Bobi Wine omutwe ku bukadde 5 obwa Mpuuga lwa nsonga egi Mpuuga yagaana okumulaga wa percentage ye Mpuuga ate yazeegaana tezinnatuuka ate percentage ne bwe ziba tezinnatuuka naye ziri muki mukuba erituuka Mpuuga sente bazimuwa tebanazimuwa oba tebanazimuwa bazimuwa agenda zifuna kuba as a must zize za bukozi bwaki Bannayuganda ngeyaweerezaako kuba yali mu office ng'asasulwa nga buli kimu asasulwa allowances zo zimanyi ziweebwa kifo ekyo sino ssente obukadde 5 ne banne ze baatematema zaaki ababaka ba Nuupu tebasasulwa basasula omusaala ogujja mu service gye bakola okuweereza eggwanga ebitundu byabwe kakati munnange soda kankubuulira ekintu kimu mutegeere ebintu bino muleme kutambulira mu butamanya omubaka wa Parliament afuna omusaala omubaka wa Parliament afuna sitting allowance omubaka wa Parliament walwala Parliament emukakatako okukola ki okumujjanjaba wadde kusegirinya si bwe kyali nkugira okukola ki omujjanjaba okumujjanjaba omubaka wa Parliament waliwo ssente zamuwa nga yakawangula okuyingira ez'emmotoka bakenfuufu asoka thank you tusawuza ko kubaka enfuufu ezo za mmotoka omubaka wa Parliament waliwo ssente zamuwa ez'okulongosa odrop ye yes afune ku busuuti obunaateesa weebale ezo zonna si ssente zamuwa musolo naye nga ziri mandated omuntu zifuna thank you kaakati ku ggwanga lino mwe tutambulira gwe bw'oba olumirirwa nnyo bannayuganda ng'olumirirwa nnyo bannayuganda omuntu kyemmanyi ogenda okwesimba mu kifo ky'obukulembeze naddala ku ttuluba eri obubaka bwa Parliament ng'ozze kuweereza ki ggwanga n'abantu si bwe kiri bwe kiba omubaka ali omu eyakakola likodi era kye kimulwanisa era ye Sale Musabiruza ne mu bulwadde obumuluma afiireyo seggirinya eyakwata ssente z'emmotoka n'agamba nze kankolemu eddwaliro erikola ki liyambe bannakawempe eriyamba bannakawempe Kyagulanyi we yajja ng'akyali mubaka ekyaddondo gye yakulembe mbulirayo kiriniki egaba Panado gye yakola buli omwana inakola kiriniki buli omwana inakola ddwaliro kale si ddwaliro mbulirayo ate musajja watu akalulu yayingira yalina by election kwa yayingira 2017 nakulemberayo ebisajja bwe baana mo bantegeerayo mu ntegeere muganda wange kyebayita mujajinga n'omubaka kati tugeze for example mama wange Kadaga akulembedde bannakamuli kuva mwaka ki agenda myaka 2 mweji teri yadde kiriniki ntwala mu nsonga ya Kadaga ajja kunyiigira oba mwamuteeka mu mama wange Kadaga ajja kunyiiga munnange mumanyi kati emyaka gyali mujja ntondo maama waffe oyo netulida lwaki abe NRM oba abakirizira mu NRM ne President Yoweri Kaguta Museveni mwalumiddwa nnyo ku nsonga ya Mathias Mpuuga ng'ate si wammwe tekiri ku NRM ng'ekibiina tekiri ku ki kiri ku ki kiri ku ntegeera y'abo abategeera
niyo okusinga ennyo kyogamba bano abali ku ludda oluvuganya gavumenti muli bategeera nedda ku luno Bobi Wine yalaze nnyo omululu ate n'agulaga openly atagambye nti mpaako atagambye nti leeta nga ffe yagambye zizzeeyo wuliriza nga tetulingiriza zze za documentary agikoleredde muganda wange abaana b'abantu bafiiridde mu struggle abaana b'abantu basibiddwa mu struggle ani abatta ani abasiba Bobi kati awo kankunnyonnyola gye buva ne gye bulaga mutegeere ebintu bino eno temuwagira buwagizi mpagira y'abawattuuyo okiwulira buli gavumenti ebeera mu bukulembeze ne bweriba yakyagulanyi yennyini buvunaanyizibwa bwayo okukuuma Abannayuganda n'okukuuma obukulembeze bw'eggwanga obutagwamu nsasagge okitegeera obutagwamu nsasagge gwe buli w'olabikira mu kifaananyi ekyagala okuggyako gavumenti oyagala bakuweeweete oba oyagala bakuweeweete buweeweesi baba tebasobola kuweeweeta n'omuntu atalina mundu tuliida waliwo ekikula ky'abantu nga mu butuufu bw'otateekamu action bikolwa kati ku kibuli oba ku mputu y'Abannayuganda bw'otateekamuko ku bikolwa gavumenti bagijjako mu ssaawa kino kiri mu nkola ya buli gavumenti yonna okukuuma obukulembeze bwayo nti waliwo embeera weekwatisa ekyuma nga naawe olina naye tulida kuba twaviiridde wano ewagambidde nti Bobi Wine yali responsible ku baana abafa n'abali mu makomera n'abalemadde abantu bano ebiseera ebisinga babagenda oteekawo embeera basaba bwekiri mu constitution n'okubaako okulaga obutali bumativu kati kansooke nga sinna kutunuza lyo kankwekeza mpemu mukazi owakeera ku makya n'akusaba nti soda nti ngenda ku lumbe ewaffe ngenda kumalayo wiiki oyina right omugaana oba omukkiriza byombi obiyina right zombi ozikola bwe tudda mu maka kuba mukyala ne dayisi egamba no yes muve mulina ebyakawundoka ku byeddirisa ate constitution wano yeegamba ki besides natuuka ku gavumenti esobola okukuwa eddembe nekugamba nti it is okay genda okolesa if it is a peaceful demonstration naye kasita efunamu likeji yonna nti bye mugenda kuyita ku ebyo bye mwasabye wegirayo omukono ogw'ekyuma y'ensonga lwaki Museveni olwaleera atukalakase emyaka tugenda mu ameka mwana because singa yali atuweeweeta buweeweesa ati nkulayirira teyanditufuza ebbanga lino naye kirungi wangambye naawe oyagala aveeko njagala aveeko naye saagala aveeko mu ngeri yakuyiwa musaayi mu ddembe kisoboka obulungi ennyo nga waliwo abagamba najja na mmundu ngenda na mmundu ate munnange omanyi ti ekituufu omanyi amazima geetagisa baganda bange twogerera eno mu byankuubo ku street mwe temumanyi kigambo kubeera nti gwasalirawo eggwanga gwe number 1 citizen ekyo kintu kiralamu nze muhoozi ono gwe bavuma obutamiivu gwe bavuma obuki nanjazika mu bwazisimu bwa first son eddakiika 2 nagamba nti tuliida kangende mpumulemu olunaku lwaleero nzannyiraawo nina bennyinza okkuba emigga egidaliiko galamira nga simukkiriza kugalamira kozesa obubi obuyinza nedda kwe kubalaga nti mulimu tayita ezimu ze balina okurespectinga eddembe wallahi kino nkibabuulirira wano tewali mukulembeze agenda kuddamu kufuga Uganda abwe bannayuganda ddembe nga Museveni lyabawadde Kyagulanyi atusuubiza n'okusingako awo ate Kyagulanyi omululu gw'ayina obwavu buyinza obbaluma ne mweryako n'enkuta omusajja ogenda n'omulagira omululu Export TV to the world.